ddala abantu botuleetedde nga basaanidde okuweebwa obulungi olw'okuyiga kwabwe n'olw'empisa zaabwe ennungi, Katonda agulumizibwe n'ekkanisa ye ezimbibwe. Maze okubabuuza era n'okubakebera, nange ndowooza kibali bwe batyo. Abooluganda abali munda muno n'abali ebweru mu tente baleese bano okuba badiikoni, obanga waliwo kumwe amanyi kwabo ku bantu bano abasatu abali wano mu maaso gaffe, omuntu yenna azizza omusango oba aliko ensonga endala emulobera okuweebwa omulimu guno, mbeegayirira ajje mu linnya lya Katonda atubuulire ensonga bw'eri. Matovu Muka Daniel Kizito Sase w'ekitiibwa Katonda kuleetedde abantu bano abali wano kubawa eddaala ery'obukadde mu kkanisa. Weetegerereze ddala abantu b'otuleetedde nga basaanidde okuweereza obulungi olw'okuyiga kwabwe n'olw'empisa zaabwe ennungi. Katonda agulumizibwe era n'ekkanisa ye ezimbibwe. Maze okubabuuza era n'okubakebera, nange ndowoozezza tebali bwe batyo. Abantu bano basaanidwa nga basaanidde okukkirizibwa, okukaddiizibwa okubeera abakadde b'ekkanisa. Kale tugenda okubasabira. Ndowooza bwentyo. Okukkiriza ddala awatali bukuusa ebyandikibwa byonna byakkirizibwa edda, eby'endagaano enkadde n'eby'endagaano empya, nga byawandiikibwa Omwoyo Omutukuvu okutuusa ku bantu okweraga kwa Katonda okwatukirizibwa mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mbikkiririza ddala. Kuli okukulu era okw'ekitiibwa, era ne kaakano tubakubiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mujjukire ekitiibwa kye muyitirwa bwe kiri ekinene, era n'okuweereza n'okukuutira bwe biri ebikulu, era abawanika ba Mukama, okuyigirizanga n'okubuuliranga n'okulundanga n'okujjanjabanga ekisibo kya Mukama. Bwe kinaabangako akabi oba bwe kinaaziyizibwanga olw'obutabuulirira bwammwe, mumanye okusobya bwe kuli okunene, era n'okubonerezebwa okulibabaako
bwe kuliba okwama wano. Muleme okubeera n'ebbanga ery'okukyama mu ddiini newankubadde ery'empisa embi ez'obulamu buno. Olowooza mutima gwo ng'oyitiddwa ddala amazima nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayagala era ng'empisa z'ekkanisa eno eya Uganda bwe ziri okuyingira mu ddaala n'okuweereza okw'obukadde bw'ekkanisa. Ndowoozezza bw'etyo. Nenzikiriza bwentyo era njagala n'okwagala okukolanga bwentyo Katonda nga yembeezi wange. Maze nenzikiriza bwentyo era njagala n'okwagala okukola bwentyo Katonda nga ye mubeezi wange. Maze ajja ebisaba kutambula omwandisi w'obulabirizi awaddeyo olukoba oyo agenda kutuka omwawulimu wakati. Bannange ebigambo bino tosikupaddeyo nti baloose oli musumba n'obeera omusumba. Ge makulu ag'ekkanisa yaffe. Enteekateeka yava Katonda omusumba omukulu. Toola obuyinza okukolanga omulimu gwa diikoni mu kkanisa ya Katonda bw'oteresebwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kanyanga Yafes Joseph ne Rebecca Muwumbwa mugende mubuulire ekigambo kya Mukama n'okwagala kwammwe kwonna n'amaanyi gammwe gonna n'obulamu bwammwe bwonna. Omuntu yenna tabaawukanyanga Alex Paul ne Deborah Sikabembe mugende mubuulire ekigambo kya Katonda n'okwagala kwammwe kwonna n'amaanyi gammwe gonna n'obulamu bwammwe bwonna. Amen. Omulimu gw'omukadde mu kkanisa ya Katonda gw'obwakakano olw'okussaako emikono gyaffe ebibi by'onoosimibwanga binaasonyiyibwanga era n'ebibi by'onoosibanga binaasibibwanga ate mbeera omwanika omwesigwa ow'ekigambo kya Katonda n'essaakalamentu ze entukuvu okubuuliranga ekigambo kya Katonda n'okuweerezanga essaakalamentu ze entukuvu mu kibiina mw'onoolagirwanga okuweererezangamu nga ekiragiro bwe kiri. Ekkanisa ekula era n'abaweereza bonna ab'amadaala ag'enjawulo
twebaza nnyo mukadde waffe omulabirizi. weebwa omwoyo mutukuvu olyoke okola omulimu gw'obukadde mu kkanisa ya Katonda gweweebwa kaakano olw'okukussaako emikono gyaffe. Ebibi by'onoosonyiwanga binaasonyiyibwanga, era n'ebibi by'onoosibanga. Kafuluma Mpaji ng'agende wa Kaluni David Mpaji amutereeza olukoba. Moses ne Esther Kafuluma mugende muweereze Mukama n'amagezi gammwe gonna n'amaanyi gammwe gonna n'okwagala kwammwe kwonna. Kuteesa ne maama Rebecca nabo bajja weebwa omwoyo mutukuvu olyoke okola omulimu gw'obukadde mu kkanisa ya Katonda. David ne Rebecca Teesa mugende muweereze Mukama n'amaanyi gammwe gonna n'amagezi gammwe gonna n'okwagala kwammwe kwonna. Patrick ne Rose Abigaba mugende muweereze Mukama. weebwa omwoyo mutukuvu James ne Agnes Kikoba mugende muweereze Mukama. Misach ne Silivia Matovu Katonda abeegatta awamu, omuntu yenna tabaawukanyanga, kale mugende muweereze Mukama. bakujja batange mwebale. Baloterezebwa kusabibwa omukisa, ensumba ateekebwa mu maaso g'omulabirizi n'okukaddirizibwa. weebwa omwoyo mutukuvu olyoke okola omulimu gw'obukadde mu kkanisa ya Katonda gweweebwa kaakano olw'okussaako emikono gyaffe. Ebibi by'onoosonyiwanga binaasonyiyibwanga, era ebibi by'onoosibanga binaasibibwanga. Daniel era ne Betty Sendagire Katonda abeyagatta awamu, omuntu yenna tabaawukanyanga, kale mugende muweereze Mukama n'okwagala kwammwe kwonna n'obulamu bwammwe bwonna n'amaanyi gammwe gonna n'amagezi gammwe gonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kale omusumba w'essi ab'essi bagaggawadde omukisa, Katonda yeebazibwe. Katwalirize Reverend Edward Sebalabye. Edward ne Ruth Sebalabye Salom mugende mubuulire ekigambo kya Katonda. Nga Gerard ne Viola Mukama abatumye ogenda okukola omulimu gwe mukole. Agenze ebigerere kusabira abantu n'okubawa omukisa. Katwalirize Reverend Samuel Matovu. Ebibi by'onoosonyiwanga binaasonyiyibwanga,
era ebyonoosibanga binaasibibwanga, ate beera omuwanika omwesigwa ow'ekigambo kya Katonda. Twagala okubasaba abooluganda nti twetaaga obuwagizi bwammwe ng'abakristaayo b'obulabirizi buno obw'emukono, kubanga obulabirizi bw'emukono bwayisa etteeka nti abantu abajja mu buweereza ffe tulina okubasasulira, era nga twongera okubategeeza nti tulina puroguramu gye tubadde nayo ebbanga ddene gye twayita restructuring and church planting. Twebaza Katonda nti Mukama atusobozesezza wetwogerera kaakati tulina obusaabadiikoni 11 so nga twalina obusaabadiikoni 6 bokka. Mu buweereza bwaffe muno tuleme kwesittala wadde okwesittala ku muntu wadde naffe okwesittala. Katonda atuyambe mu buweereza bwaffe muno, naddala mwefulumya abagenda okusaba emikisa kaakano. Tumanye nti tugenda mu nsi ejjudde emitego gya Sitaani, nga Sitaani n'ebikolwa bye bisitudde amatanga.
Ongere make mabega. Ongereyo kuba amadaala Ongere. Muli kweli. Ngere madala bwe. Ekala awo. Yes. Oh, buzo ni pale tuli. Reverend David Kutesa. Twebaza Katonda olw'ekkula lino lye tutuuseeko. Kubanga kya muwendo nnyo Katonda bw'atulowoozezza nga tuli beesigwa n'atuyita okubeera abaweereza.